Ekirombe kiri wano tetukifunamu, tetujjamu yadde omusolo, tetuyina ke tujjamu, naye ng'ate ababiganyiramu. Mwami Museveni yaleeta baana be, baganda be, banganda ze be basima gold. Mr. President Sebo, kyo tukikutegedde, bw'omanyi bwadde ne ligambwako nnyiniryo, tusaba bw'ojja wano batugambireko. Onwe Musamba abyogeddeko, babagoba ku ttaka lyammwe olw'okubanga baagala okusima zaabu gold. Mr. President ng'akyakulembera Kosaso omwaka oguwedde, nateekayo report mu parliament, abasima gold ne bagitwala eyo mawanga ag'enjawulo tebasasula musolo. Era omwaka oguwedde ffenna ng'eggwanga twali tubabanja obuwumbi obusukka mu 600. Tuzoganye fferi nga tukulembeddwamu Honorable Rope waggulu mu parliament nga tuzoganya, nammwe ne wansi tuzoganye, tubage nga tujjako ekisajja kitufuukidde kiki? People power! DJ Pulo, people power, our power. Kasanda jemuli, story chinaye. Sebo President twagala okwaniriza newankubadde siri weno naye tukwaniriza mu Kasanda, webale kujja President waffe. Twala omukisa okwebaza omubaka waffe omukyala Flavia Kalule n'Abagabe. Flavia oye! Flavia oye! Webale butatuswaza, webale kubeera mukulembeze owannamaddala. Oludda lwe bankwasa okukulembera mu parliament nga nkolaganira wamu ne bakulembeze bannange, abantu bano Sebo President nkuloopera tebampadde buzibu, bano n'abalala wali eyo abalina ku mitwe eminene naye tujja basootinga President, tebakweraliikiriza abo, tubasobola batulekere. Ne bano ababaka baffe ab'e Kasanda tebatuswazizza mu parliament, bayimuka ne boogera oluzungu lwonna ne balumalayo nga boogera ku nsonga z'abantu mu bitundu byabwe, bagezezzaako okuweereza abantu baabwe. Bino Honorable Flavia byakoze wano gavumenti yeyina okubikola. Mumanyi lwaki? Kubanga musasula omusolo. Mwenna abali wano buli omu asasula omusolo. N'oyo atalina mulimu nti bagutema ku musaala, bw'ogenda ku kaduuka wali okugula ekibiriiti, okugula amafuta, okugula sukaali oba omunnyo, kuliko omusolo. Kyovudde olaba bbeeyi eri ku bbeeyi nga bw'eri. Kakati ezo ssente ezo ze mugibwako nga bannansi ez'omusolo ze zirina okuteeka eddagala mu malwaliro, okugula ebitanda abakyala kwe balina okuzaalira, okubalabirira mwenna nga bannansi, ze zirina okuzimba enguudo. Bana Kasanda district temuli yadde oluguudo lwa kolansi n'olumu, ze sinalulaba, simanyi lwaki. Mwe temusasula musolo? Lwaki gavumenti ebawalana? Kyobudde batwagala ogikyusa kubanga tebafuddeeko, ensonga ezibaluma yazivaako dda. Onwe Musamba abyogeddeko, babagoba ku ttaka lyammwe olw'okubanga baagala okusima zaabu gold. Mr. President ng'akyakulembera Kosaso omwaka oguwedde, nateekayo report mu parliament, abasima gold ne bagitwala eyo mawanga ag'enjawulo tebasasula musolo. Era omwaka oguwedde ffenna ng'eggwanga twali tubabanja obuwumbi obusukka mu 600. Abo abasima gold tebasasula musolo. Kakati omwaka guyise, ndooza kati oba simanyi oba n'akatabali ka trillion yawera dda, tebasasula musolo ate nga bagoba mu bitundu byammwe. Kyovudde olaba twagala okukyusa gavumenti, wayingirewo gavumenti ebafaako, etababunyeebunye. Eyo zaabu gwe basima mulina okufunako omugabo nga bannansi, naddala abava mu bitundu bino. Kyetufaako, kyetulwanirira, mu luzungu tukiyita royalties. Tewali nsonga lwaki Kasanda yonna neba nga teriimu luguudo wadde olumu olwa kolansi ng'ate mulina zaabu, amalwaliro gammwe temuli ddagala ng'ate mulina zaabu, abakyala bazaalira wansi ku ttaka ng'ate mulina zaabu, amasomero ganaatera okugwira abaana bamwe basomera wansi wa miti ate nga mulina zaabu. Embeera eyo twagala ekyuke. Twagala abantu bano tubagobaganye bagende batuviire, tutereeze embeera mu Nansi asobole okweyagalira mu ggwanga lye. Basebo ne banyabo,
ngenda bayitira omukulembeze atukulembera mu nsonga eyo ey'okulaba nga gavumenti tugikyusa tukole emirimu egiweesa bannansi ekitiibwa egibalabirira okulaba nti ssente zammwe ez'omusolo muziganyulwamu. Ngenda kusaba nga bwe mpita pulezidenti kubanga abantu abo njagala basemberemukko katono basobole mpola mpola mulindeeko awo mukoma ne mulindeeko mpola mpola awo mba mukoma awo wennyini awo security musaleeko awo awo mba mukoma awo musobole osemberako mpola mpola bane temusukka waawo mukoma awo awamala kati abali eri emabega musobola osemberako katono musobole okulaba pulezidenti obulungi ng'ayogera. Bwe munaterera nga muyita muteredde mulisere bulungi tewali asindika munne. Basebo ne banyabo twali mu kalulu ne mulonda pulezidenti wammwe ne bamuzoganya naye ffe tumuwa ekitiibwa ekyobwa pulezidenti kubanga ndowooza tewaliwo ngeri ndala muntu gye yaliiseemu kugamba balonzi be nti nabitegeera abakyala bayisibwa bubi, betaaga badokita abatuufu, betaaga obugundi obutuufu, obujjanjabi obutuufu. Olwabonna bagabe tukwebaza nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala. Kino kyokoze mbadde sikirabangako wantu wonna. Saba bakwongera engalo. Ogabye ebirabo ku mukyala ow'olubuto, ku mukyala alina omwana, n'abo bonna tukusaba osigale ng'ogenda mu maaso ku Lwakasanda disitulikiti. Tweyanza nnyo, tweyanzege. Basalonze Patrick Nsamba, omubaka wa Kasanda North, mbalamusizza nnyo. Obudde tulina butono, bye nabadde nteeseteese obbagamba bingi nnyo, naye twagala pulezidenti afune obudde obumala abagambe biki ebigambo si weewaawo. Kati ababaka bano bonna buli omu agenda kweyanjula abategeeze gy'ava ne constituency ye obudde obusinga tubuwe pulezidenti abeere ng'ayogerako gye muli. Neeyanza nnyo neeyanze. People power, our power. Kaya Christina Nakimwero omubaka omu gwe twafunayo mu kiboga ku National Unity Platform kiboga wemuli mwebale kujja. Nsaba ng'omubaka omukyala aliwo wano okubajjukiza abakyala mwenna nti ennono za family planning ennya tuzikuume. Tozaala nga bukyali nnyo, tozaalira kumukumu, tozaala bangi, tozaala kikeerezi. Amina. Sebo Mr. President tusanyusa okulaba mu Greater Mbende. People power, our power. People power, people power. Our power, NUP, everywhere. Kunga Uganda, kunga, kunga Kyagulanyi, kunga, kunga Nabagabe, kunga, kunga NUP, kunga. Hello, so Mr. President, wamu ne leader of opposition, ababaka mwenna aba parliament, abaze okubanga tuyimira ne mbaka munnaffe okola olunaku luno. Mbebaza basebo ne banyabo erinnya yenze Kabuye Frank Kibirige nga yenze omubaka atwala Kasanda y'Amaserengeta ate nga yenze shadow minister ku nsonga z'abavubuka wamu n'abaana mu ggwanga Uganda. Mr. President, tukwebaza nti Kasanda ogiwadde omukisa okubanga oli wano olwaleero, naye era nze ngenda waggulu nga nsaba Mr. President waneeno wawangulawo era abantu bawano bonna bonna balonda National Unity Platform era balonda President Kyagulanyi Ssentamu. Mazima wano ffe tukuloopera abantu baneeno bakulonda Mwami Museveni n'akosanga omukisa okwongera okubanyigiriza. Abantu baffe ab'omu kisiita bagobwayo era ettaka lyabwe lyabbibwa
wogenda eri mu Kasanda South mukulu Abidi yatwala square miles 27 nazigobako abantu naye Natasha amubyeko square miles 4 era bali mu kwekuba. Tukusaba mukadde waffe ng'okutta obuyinza abo bonna abatudde tubasuuza ebintu bya bannayuganda. Kasanda esobezaawo Uganda era esobola okuzimba eggwanga lyaffe Uganda. Ku lwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka awangale ayi Mukama akuuma pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Our people power! Our power! Banakasanda mbebaza olw'okulonda omukyalo ono Flavia Nabagabe era n'okwebaza Mr. President olw'okubeera n'amatabi ago agamuyambako agasaanidde. Mu bigambo bye asiiba atugamba nti Uganda yeetaaga freedom not fear era nga mu kyo kino kyova olaba nti atuyambako mu kutula enjegereza ez'obubbi bw'ebibanja, enjegereza okubonaabona, enjegereza okusiba bannayuganda, enjegereza obwavu, enjegereza obusosoze mu mawanga. Twebaza President kye yakoze ekiteezi era bwe yakikoze n'omu ku babaka be Honorable Flavia Karure n'asalawo abeere nti agabana ku magezi ga President alabirire amalwaliro, alabirire obukiliniki, ayongeze ku myaka bannayuganda gye tuwangaala. Mubadde mukimanyi nti ffe tufiira ku myaka 62 awoza emyaka 8 obeera mu magoba. Erinnya eryange nze Mukasa Aloysius nkiikirira Lubaga ey'Amaserengeta oba giyite Lubaga South. Our people power! Our power! Ebikonde mu bbanga batwaliriza President, ebikonde mu bbanga batutiba people power! People power! Our power! NUP! Everywhere! Ekasana nachi! Ebukuya nachi! Nabagaba Flavia nachi! Masaba ne banyabo yenze Zaake Francis Butebyo omubaka w'Emityana ate commissioner muki nsaba bannange mukubire engalo ez'amaanyi Honorable Flavia ono mu mbeera yonna gy'ayisemu na kino kyakoze olwale mwongere engalo ez'amaanyi Honorable Flavia. Webale Honorable Flavia naye ate era mukubire omwami engalo ez'amaanyi Mwami Kasaija, webale nnyo, webalire ddala olw'omulimu gw'okoze. Sebo Mr. President, webale kujjako mu Kasande ono, webale kujja Bukuya. Mr. Lop, webale nnyo okubanga obaddewo, okubanga obeere Kasande eno. Kasande eno naddala Bukuya. Abantu ba Bukuya gye muli? Mulina omulimu ogw'amaanyi gwe mulina okukola wano. Ebukuya mugumanyi? Mugumanyi? Waliwo abasajja batutawaanye eyo, mumumanyi oyo? Twagala tumuzoganye tumukole ki? Era nsaba abasobola okubanga mumwesimbako muveeyo ddala abavubuka mukole ki? Waliyo avuddeyo? Muveeyo nga muli bangi, tulabe nga ekibiina kirondako, ate musobole okubeerawo, ate ne Mutebi ono yaliwo luli eri. Nabala mujje, tulabe nga tukikubire ddala, mwebale nnyo mwebalire ddala. People power! Our power! Era basabo ne bannyabo bino bye mulaba Honorable Flavia byakoze olwaleero njagala bakakasa nti mu gavumenti ekulula President waffe Kyagulanyi omubaka wa Parliament ajja kuba teyeetaaga kukola bino kubanga sisitimu zonna zijja kuba zikola ki? Wano tusobola kukolako katono kati tukole omulimu gumu tuzoganye ffeeri nga tukulembeddwamu Honorable Lop waggulu mu Parliament nga tuzoganya nammwe ne wansi tuzoganye tulabe nga tujjako ekisajja kitufuukidde kiki? People power! Our power! Mr. President, sebo Mr. President ng'ojja wano manyi kuba akaseera kako ne Loopu are affected. Ekirombe kiri wano tetukifunamu, tetujjamu yadde omusolo, tetulina ketujjamu, naye ng'ate ababibiganyiramu. Mwami Museveni yaleeta baana be, baganda be, banganda ze be basima golodi. Mr. President, sebo
kyetukikutegedde bwomanye bwadde ne ligambwako nnyini lyo tusaba bojja wano batugambireko. tweyanzege ababaka baffe era ngenda kubasaba musooke muddeyo mu bifo byammwe. Mwebale mwebale nnyo ssentebe, mwebalire ddala muddeeyo wammwe. N'olw'ensonga eyo nga sinnaleeta pulezidenti waffe yagala street dancers dakiika 5 zokka ze mulina skiti yammwe pulezidenti alyoka ajje. Street dancers muli ready, mujje muveewo.